po jako akawuwo nebi ntawe tadde personal ngomuki neba banga bitadde personal agenda kuwulira go bayita kiyimba antapise muyayi ku mukolo abagoba ba boda boda baliyo mu kasanvu mu 2016 kubakakasiriziddwa nti bamaliriza okubangulibwa ng'obumu ku bukwakkulizo obwabasibwako gavumenti okusigala nga bakolera mu kibuga Kampala. Omuyiwa w'ekibiina ekitaba abagoba ba boda boda mu Kampala Haji Abdul Kiyimba kwasinzidde n'ayambalira omulodi wa Kampala Salongerias Lukwago olw'okubalaatira mu nsonga z'abagoba ba boda boda nti si kirungi kubanga ye ayisawo nsonga ze za byabufuzi era nga akozesa abagoba ba boda boda ng'amadaala wasinzidde okumusaba nti atunulye nnyo embeera abagoba ba boda boda gye bayitamu okubeezaawo obulamu bwabwe saako n'abantu baabwe. Kabanga president ali mu ntebe yalonda abantu basatu mu Uganda yonna, abantu basatu oyampita nti ndi mubbi wa ssimu, yalonda abantu basatu Lwakana Lugunda Anite aja kuchimba Buganda yonna zina mutako mukole nambole ompita akuzanya so mwekyo Haji Kiyimba ndi mugunjufu kubanga omuntu oyo mukwano gwange zodi meya mukwano gwange nebi ntawe tadde personal ngomuki neba banga bitadde personal agenda kuwulira go bayita Kiyimba antapise muyayi kalaba omuyayi bwagenda okuwulira mu Kampala. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Honorable Mr. Kabanda, ba RCC mu divisions ettaano ezikola ekibuga Kampala saako ne bassentebe b'abagoba ba boda boda mu divisions zonna, era nga wano Kiyimba wasinzidde n'agumya abagoba ba boda boda nga bw'atali muntu yenna agenda kubagoba mu kibuga singa banaaba batuukiriza bulungi ebisaanyizo byonna ebyabasabibwa. Nti abantu bano aba boda boda balina essomero eribabangula ebayita etali lyange etali lya muntu oba minisita sikimanyi naye oli bakiteeka ku Kiyimba nakimwambaza ekyo sikituufu naye ngamba ki okutendeka ababoda boda tujja kulwana nnyo okulaba ntumenyawo embeera egamba nti ababoda boda tebajja kusoma, balina okusoma bamanye enkozesa y'enguudo kubanga oluguudo oluvugirwako abantu bangi jakiteekamu amaanyi Uganda yonna ababoda boda bafuna okusoma okwenjawulo. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Honorable Hajati Mr. Kabanda asinzidde ku mukolo guno n'atongoza kaadi ezigenda okukozesebwa abagoba ba boda boda okubasobozesa okukolera mu kibuga Kampala, era ng'ono agambye nti enteekateeka eno yakuyambako kendeeza ku bumenyi bw'amateeka wabula n'alabula bannabyabufuzi abafudde ensonga za boda boda ez'omuzannyo gw'ebyobufuzi nti basaanye okukikomya kubanga bo balumirirwa nkulaakulana wamu n'enkyukakyuka ku mulimu gw'abagoba ba boda boda naddala mu kibuga Kampala. Ole naye ffe tugamba nti omusomo mugende mu maaso, third party ne license zifunibwe, abantu baffe babeere ku nguudo nga bali safe. Mwambale helementi n'endwadde zonna ezibaluma zonna tuzikole ki twezejjanjabise abeerimbise mu mulimu gwa boda boda naye nga batemu ng'ate babbi ng'era batemulira abantu ku boda boda betwagala okujjamu nga tukolaganye ne minisita wa security nga tukolaganye ne UDISA egenda okuteeka security code mu pikipiki zaffe. Anderson Burora nga ye RCC wa division ye Lubaga ategeezezza nti waliwo abagoba ba boda boda abamu abawuddisibwa ebigambo bya bannabyabufuzi nga bagezaako okuvoola enteekateeka eno wabula n'abasaba okusookanga okunoonyereza wamu n'okusookanga okwebuuza ku bakulembeze baabwe mu bitundu byabwe okusobola okufunanga ekituufu. Era twagala okusaba n'abo abatanakitegeera bongere okwebuuza ku ffe abakimanyi, baleme kwebuuza ku abo ate abatakimanyi, abatamanyi nakakwate kaakyo. Ne baba mukulembeze nga tanakitegeera tokuba muntu jjinja lwakuba olabye mabega. Bw'aba mukyalo oyinza okukuba nnyoko oba oyinza okukuba kitaawo, ogenda okumubikula bw'ati nga gw'okubya abadde muntu. So tusaba omuntu yenna alina embeera ekwatagana n'okuwandiisa n'okusomesa n'abavuzi ba boda boda okufuna pamiti, ekyo ky'olwana olwana lutalo lwo. Abubeka Mbiru nga yavunaanyizibwa ku mutindo mu kitongole ki Uganda Drivers Standard Agency era nga kye kivunaanyizibwako kuwandiisa abagoba ba boda boda ategeezezza ng'enteekateeka eno bw'etagenda kukoma ku bagoba ba boda boda bokka wabula balina okubangula n'abavuzi b'ebidduka abalala okuli abaloole, abatakisi, baasi saako n'abalala kubanga bangi, era nga kino bakikola okugezaako okutereeza omulimu
omulimu gw'ebidduka ku nguudo nga bayita mu kutendekebwa wamu n'okusomesebwa ebintu eby'enjawulo okusobola okukendeeza ku kizibu ky'obubenje obususse mu ggwanga. Rights zaabwe ku nguudo kuba buli bodaboda ne bw'abanga bamutomedde bwe bamutomera adduka buddusi. Ensonga za insurance third party wakyena okuba ne third party. Ensonga z'okuba nti yeekuuma mu bulamu. Ensonga z'ebyobulwadde buno balwala obwenjawulo nga tubakyusa mindset okulaga nti bannaye omulimu ogukoledde emyaka 2 naye kyekiseera okuleki onyuke basomesebwa okukolegana ne bakasitoma empisa ennungi enjogera ennungi ne bakasitoma. Tukola obusente buno tetulinga bakibuga era wakati mu mbeera nga tukola obusente buno ate nga minisita twakasiza nti ye bamusasula omusaala mu nsava batuyambeko ffe ab'ekakiri basobole okuba nga batusasulira egyo mukaaga abaana ab'ekakiri bonna babali nti oba bavuddeyo 3,000 babasasulire. Omulimu guno twagala twawula avuga bodaboda n'atavuga bodaboda olw'ensonga nti buli mumenyi w'amateeka buli mukozi wa kikolobero yeekweka mulimu gwa bodaboda era owulirawo nti tufunye kaadi zino ez'abantu abasomye era bagenda okufuna driving permit ng'omukulu bw'ayogedde nti ne meza bagenda zituteera ku masomero gano oba amabanguliro. Ekyo mukisa munene nnyo ogutabaddeewo luli. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. So tukakasa tugenda tandika otambula stage ku stage. Nze weeks 2 zengenda okutandikirako kuba n'olwaleero obuzibu twafunye kansala waffe akubiddwa ennyondo ku makya abadde